Alright, kwaniriza ku TS Media UG nate amanya nedowoozo maluse bulimu muweereza wa abasala bali mu kisebu mbanirizaako mwe banyuma bali ddala. N'olwali tuli kuno wano ku National Theatre nga abayimbi abaali bakima empapula bazikomezzaawo. Mu tulabye mu King Sindi Ssanyu bonna buli mu ekifo kye yeesimbyeko nga lwako tukuweereza mu footage waffe gwe tulina. I'd like to recognize our media partners, NBS, Ssanyu TV, Spark TV, BBS, BTM, onliners, all bloggers. Yes, Rukeje, Mukulu Kamya. Thank you very much. We are partners in this as we elevate art to its rightful position. It's a pleasure and personally happy that musicians themselves have come up to take up the mantle. Artisi wa muzanyo saya isi papulakia nenga kwa modo. I would like to recognize Ray Superstar. Please.co.ug, spinners.net, log on, Kampala Wino. UBC and Carlos Kubili. The government to FM. Zina. Radio Simba. The NCF will I, Geoffrey Congo, being chairman, Uganda Musicians Association Electoral Committee, pursuant to the Article 3, Section 8 of the UMA Constitution and Article 9 of the UMA Bylaws, declare Cinderella Ssanyu, also known as Cindy, duly nominated as a candidate to contest for election as president. Yes. Good to go. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to see everyone. Mama amanya gange Cinderella Ssanyu mpozi yokuyo zabadde nali vice president nefuuka president because president yalekulira, so I've been leading UMA as the vice president, and this is my first time contesting for president. Nsaba mundabire ddala. So I want to join the race because they are about reconciliation, unity, and of course continuity. Wali ebintu byetwali tutandiseewo ne cabinet enkadde, but then okumpa chance
okweyongerayo n'ebyo ebintu waliwo conversations eziri important nnyo nga bwolaba copyright Ministry of Culture ebintu ebigenda ozimba industry n'abadde ntandiseewo ne NCF ne UNCC ne Ministry of Gender kati nsaba an opportunity okubaliriza ebyo nabadde ntandiseewo closer church because nga mwine ebibuuzo gavana agambye about reconciliation njagala kufuna time etukiriramu artists okwogera nabo before nga mubadde mulaba last year ndyabadde wabadde waliwo entalo nyingi nga room ey'okwogera ntono nnyo so I think that's why abantu balowooza nti saagala kwogera but because entalo zaali nyingi nga nosobola okudda emabega netegeeza situation then nsobola okuba approachinga naye kati ndipenda okwogera na buli omu sifunye obuzibu actually obusoloza emikono atoola but so many artists abali kati ekinumi ezesa nina so much support even outside Kampala tibasobodde kolaki kujja kunsainingirako naye sifunye obuzibu okufuna situations abamu balowooza nti akalulu bagenda kakwatira mu Northern Uganda, Western Uganda nebizaabe kyemulina okumanya nti UMA is a national organization, a national association. So it's not just about Kampala, it's about all the 14 clusters which are divided all over the country. So you know everywhere, not just from the city. Yes. I'm all right. Muli mutya bannange? Nze kukomyawo mpapula zange. Njagala nesimbyewo kuba president of UMA. No, tubale twakatandika. I feel like tamu gye nabaddeko as the vice and then became the acting president. Ebadde tamu yange kuyiga. Kati I feel like I'm ready now okufuuka the actual president. Entebe njituulemu nkole what I'm supposed to do. Yes, because we twatandikira tetwalina any experience. So tubadde mu kuyiga ku meeting abantu kutegera kino kigwa wano offices zino ze tulina consulting bwentyo. Kati I feel like ndi ready. Well, nti buli omu alina opinion ye. Okitegera, everyone is entitled to their opinions. Sivuganya opinion yabwe ye yabwe. My opinion is that I am ready and I can handle. Omukulu Mansuri Semanda aka King Saha alaze amaanyi mangi nnyo wano obuwagizi gwe totidde muto omusajja ayinza okukuba akalulu. Nedda omanyi lwaki? Because at the end of the day it's about ani asobola okuzza UMA ahead. So ye waba asobola okikola better than me era njasanyuka because mbadde mu UMA and I love nina passion for UMA. Bwabanga asobola okikola better than me, I will be happy to abaye. Naye nga mba asobola okikola better than him, I know ochita tukirekera omuntu asobola okikola. Yes, so at the end of the day nze ndaba nga kiri win-win situation. So sina kyentidde. Whoever wins it will be fine. Teri kinnemeza mu bukulembeze. No, teri kinnemeza mu bukulembeze, but I want a chance okumaliriza kinatandiseewo. Waliyo conversation eziri so important to me nga bwolaba copyright ne Ministry of Culture kwa katuli kugoba ministry yaba artists bino binatwa tulina tuvola nga tuzungire gulu tuzungira mu parliament tulazeewa tunonya House of the President ebyo byonna nga tetumanyi wawe tugwa. So if we have a Ministry of Culture then it will be very easy, we'll know where we fall as artists. So ezo conversations entandise meetings embaddemu nga nakazitandika so nsaba okumpa akakisa okweyongerayo kimaliriza ekyo. Atuze tulaba akakiiko ka UMA nga kalimu entalo nyingi n'enkokola. In fact abanene n'abanene bazze balwana. Go president, acting president, nga tulina tukolawo kuba nti batabaganya. Bibaawo, all those things happen. Ate ne fights ze muwulira zibadde si za mu UMA, zibadde outside of UMA. Otegera kyengambye omuntu waba bwenfuna ekizibu senefiina mu kabaala somewhere it doesn't affect echa UMA kasatudda nga tusobola okukola mu office ffenna tekirina buzibu. So tubadde lucky nti UMA eterera in the beginning ba artists bali batulwanisa naye we bategeera nti no twagala okukola guno mulimu tusobola ne batuleka ne tukola. So ezo entalo ne zikendera nnyo kati eziriwo ziri so insignificant ziri ntono nnyo UMA yo ezeetambula era eteredde kati. Industry yaffe mu entertainment yengiddemu nnyo ebyobufuzi bingi naye mwe ng'ababaddeko abakulembeze mubadde tewali kyemukolera
I think muntu alina freedom ye joininga politics waba ayagala. Fenga umma tetulina mandate elemesa muntu okujoininga politics. So if it's their interest, they can go. You know, so we can't. It's not about stopping. It's not a bad thing omuntu wayagala okujoininga politics. It's how they handle later. Now it's actually not a problem ya umma if somebody ayagala kujoininga politics techina buzibu. Abayimbi abasinga abagamba nti sindi talina kudda ku bukulembeze bagamba nti mate mulobinga sente nyingi nnyo kuva mu sekita z'enjawulo. We've been lobbying for the last 2 years. Nesitete tunazifuna. I think most people think that lobbying is single kubuza omuntu gw'obanja mbu akusasule sibwe kiri. You're bringing a whole new idea and telling a government which is dealing with so many sectors bulijjo bawuliza ministries nyingi katugolese a new idea. Sometimes it takes years. So kino kitwalidde obudde sente ze mulowooza nti ze tulina teziriiwo. Singa Semanda kuba akalumisi zaako. Nja musanyukira. Nja kujja muwagire musanyukire and I know ajja kwetaaga guidance yange either way because nze abaddewo before nze ategera ekintu ekibadde kirunninga. So either way I'll join the policy board mbere part of it so I can be there to advise n'okuyambayambako ku bbali. N'abantu balina endowooza yaabwe naye si bwe kiri. The people who are of the election committee are different. Tebatula na mu office mbobona abadde secretary oba abadde kinedda. Bali so different. Kuba twagala ekintu kibeere transparent. The Article 3, Section 8 of the Umma Constitution and Article 9 of the Umma Bylaws, hereby declare Lanek Dennis duly nominated as a candidate to contest for election as gospel representative. Aba gospel bagamba nti ekitangala tekyegatta na kizikiza naye njagala okutegeeza ensi yonna nti awali ekitangala ekizikiza tekisobola kubeerawo. Amina. Katonda ekiro ekyakeseza eggulo yandaze abawanguzi bonna aba umma. Amina. Yandaze president, yandaze vice president era kwolwo ngenda kuba mbategeeza abawanguzi bonna. Buli eyeetaaga lisiti nja kuba nkimuwa. Tuliko kwegatta okulaba nga industry eya gospel omulundi guno gwokka eyimuka nedda ku ddaala eddala. The gospel music industry ebadde left behind naye amaanyi gange gonna n'obusobozi bwange tugenda bukozesa okulaba nti tuyimusa abayimbi abasituka n'abayimbi abaliwo nga baganyulwamu for God and my country. Defending antenze kuganje katonda byandaze mu kiro. Nze nali ndoseka ebikyambo. Kigambibwa zino. Sije nalota nga President Yoweri Kaguta Museveni ebivulaganya nti njagala okwebaza Mukama nti mpangudde ndi abako ku mulembe guli we nesimbawo ku bwa federation era nenzija nga ndi opposite nzize kununula abayimbi aba gospel kuteno guno omuti ogwampeebwa eggulu nze nina ddamula nzize kununula abayimbi ba gospel obajja mu busibe obatwala mu nsi ensuubize nga bw'olaba Musa bwe yakikola.